Alright, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonaje musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. It's a blessed Monday, enaku z'omwezi ziri 26. Tuli wano ne Hassan Ndugga. Tugenda kubanga tuwayawaya muko naye, ali wano ne manager we, mpola mpola mukulu Hassan tata. Sebo. Ogamba otya? Sina tabu. Kulika ye Nambole. Nambole mpaka Ibanda. Ibanda kulika yo mukutambula. Kutambula kwanjigiriza bingi. Hassan soko buze kubatulaba. Ndeko ki? ETV Uganda. ETV Uganda. Mugamba mutya mwenna abatulaba mwebale kuwagira music waffe mwebale kutwagala. Ate naddala nze munjagalidde ddala. Kuba kati bana Uganda ke kaseera ntegedde abagala Hassan okuba obulungi n'abatamwagaliza kuba bulungi. Kaseera kano. Manyi mbagamba olinda ng'enkuba n'etonnya. Nolaba ensiisira wezikola ki? Wezenkana. Naye kati ntegedde ani anjagala, ntegedde ani ansudia. Manager nawe soko buze ku bantu. Mwenna abatulaba balamusizza nnyo. Sirina bingi nnyo. Amanya betagumanya manager amanya. Amanya n'eddoboozi Luswata Farouk. Okay. Manager wa Hassan Ndugga. Bwaba ali wana ebisigadde sina kyenjogera. Yajja okweyogera lobale w'omulamu. Bwe kiba kibuzeemu kyangamba kyenkola ki. Kyokola. Gwe kyowulira nti kyoyagala okubuuza waffe nawe tuli. Hassan kuliko omwaka. Omwaka gwo era nagukulise. Kuba tegwali mwangu. Gwali mu embiri gwo. Ate kiki kyali kiganye. Ate bwe toyina majje oli musajja naawe. Oyo bala kanone kayiika n'okuba ekivulu abantu ne batajja n'otegeka lonchi no. Mwaka gwo nali njala kola lonchi yange tamu egenda concert ne bigaana. Nga siraba nkwatizaako. Nenga olina entegeko ezigikola tamu egenda. Tia kati onokola otya tamu egenda nga wagize. Ate kutya. Basajja wakyusiza olutambi abantu bamanyi Hassan nange mwawulebyo obufuzi n'okuyimba ekyokuva mu Musiramu n'ogera mu bulokole tekikujjaako kuba muyimbi ontegedde kati okubeera mu NRM ng'obadde eno tekikufuula mbu ate tokyali muyimbi abantu baali awo lwakuba Abannayuganda balina ekizibu kimu tebaawula music ku bya bufuzi nze bwe mba muyimbi omuyimbi ayimba ebiriwo ebyaliwo nebiribaawo ayimba ekinakuwaza kubanga ennaku eba mu bantu nze nyinza nayimba Mukama ndi kula omugugu nga ndi mu mbeera mbi naye nga ndaba ne bannanga abagiri ku street nenga naye Mukama waba yatufiirira tuba obulungi ate lwaki tubonaabona waba yeetikka emigugu gyaffe ffe abataaliwo egyaffe gyalagawo kiteeza tukyagirina n'ennyimba omugugu era embeera neekola ki naye nakati essaawa zino ne bwe ndifa lugenda sigala lukolebwa buli ali mu nnaku ajaga Mukama emigugu gyange Mukama emigugu gyange ebintu bizibu buli alizaalibwa n'abaliwo n'abalibaawo bagenda kyogera ti ebintu bizibu kyovola nze siyimba nnyimba za season oyimba ziribeerawo kati ne bwe mba ngambye kuyimba luyimba luwagira lwa campaign oba lwaki nnyimba nga n'emyaka egijja lulikola so si kuyimba kati olaba omusajja yayimba toka kwa balabala omulaba oluyimba lwe ne bwaluteekamu kati just ekirulemesa okutambula nti luli yateekamu ekigambo beesigi yateekamu erinnya so singa teyateekamu linnya lubadde lugenda kulaninga ne bwalifa n'abaliddawo n'abali esimbawo otegedde so kati tetuli ku ebyo njagala Bannayuganda baawule music kuki ku byobufuzi ndi Munnayuganda nina right okuwagira kyenjagala ekyokubanga ompagira mu byennyimba tosobola kunsibako kyesaagala ontegedde lwakuba Bannayuganda baleesemu akajanja mbu bw'aba akuwagira ayagala ne waalidde emmere mu restaurant nawe w'oba olya twenkanye ennyingiza bukyanga abantu bajja mu audience kumpagira kuleka amanye enfulumya yange n'ennyingiza bo bawagira ku banduulu yeggwaliko naye nga wakugamba Munnayuganda omuwagizi w'omuyimbi ye muntu ajja nagamba Hassan gwatuyimbira gwaliko bw'ovaawo walukagana gye nagamba bali Hassan tebamanyi gwaliko walukaga bavaawo sega wanajja kati gwasinga kati ffe twakizuula nti olina kukola kyokola olw'ensonga tosobola kwagalwa nsi yonna ate tosobola kuwagirwa nsi yonna tosobola kukyayibwa nsi yonna kati eriyo abanjagala n'abatanjagala kati bwe mbanga nabadde nnyimba ebigambo ebiringa ebirwanyisa gavumenti saabiyimba kubeera muganzi wa Bobi Wine era saabiyimba kugenda wa Bobi kusaba kyakulya nali nnyimba nnaku yange ennuma
lwakuba nti ogenda oyimba ennaku yonga eriyo n'omulala gwekola ki gweruma kati ne mubeera ttiimu nze bwe mba nnyimba oluyimba luyambe nze naye luyambe n'abo abaliwo n'abaliddawo kitegeeza mbandu yimbye dusindika mu gavumenti etegeere nti abantu bali bubi Hassan Uganda kanjiveemu ngende mawanga gabeeru osanga nandiganyirwa n'empona olumbe lw'obwavu nandigenze nenjogera ne taata nannyini ggwanga naye okutuuka gy'alina kuwandiika ebbaluwa ogitwala eyitamu abo booloopa be bamusomera mbuye amaaso takyabiraba nali ntegeeza ki nti be tutuma mu paalamenti tubatuma ndi atufa enfuufu tugobwa ku makubo tukubwa emiggo tuli mu mbeera mbi ebbaluwa zaffe zituukayo tebazimuwa ye zeesomera kuba bamanyi tujja baloopa kati nga balina okugamba awaayi essembabule bakwebaza okukola enguudo mwebale nnyo okuteekayo zibbowa kubanga balina muwaana buwaanya asobole olaga nti bakola kati nze nenkizuula nti be batulyamu enkwe neŋŋamba oke kwe kukayimba muzeeyi awulire nti abaagala omutuukako bangi naye balemesebwa abamu baatugambye kuba kyali kyekango kuba ku bantu bonna Uganda yonna ku bantu bonna abazze bakyuka abamu ebigendererwa byabwe bibadde bizijja byeragalwatu naye Endugga azaayimba nga enkofiira ya people power ojambala batotera n'okubeerayo ewa Bobi Wine ebivulu byonna ebisembyeyo ng'obeerayo nnyo era we wayimbira taamu egenda awo ebintu ebyali bikyankalanidde embeera ng'etabuse abantu ne bagamba musajja waffe ono ate awo ne bagamba bakukwatamuko ne bakunyigamu Hassan n'agamba kati nedda kiri bwe kiti sijja kufiira bwereere people power lwakuba balina ekizibu kimu people power giyite company oba eddiini eyatonzeewo essaawa zino kati njiyita ddiini ezize enzikiriza empya kati enzikiriza eyo erina ekizibu kimu teyagala kunona ndiga ezaabula mbwe zinone mu byalo gye ziri oba mbwe ginoonye ku street kweri endiga etereere wabula endiga evaayo negamba bannange people power ng'enzikiriza gye twagala ebeerewo tugobye enzikiriza zino olwo nga bawaga naye bawaga tebakunoonyerezaako kubuuza endiga yaffe eneewaga esulawa ebyaki ekola mulimu ki otegedde bo bakwagalamu bigambo kimu kupita our power bo kye bakwagalamu ekigambo eki tebaagala mmanya mbeera gy'olimu kyova olaba nti President Museveni bwe nalabidde nti mu Uganda tewannaba muvuganya era tagenda kubaawo kikyabatwalira emyaka okuleka ng'oli azze wuliriza oyagala mazima oba oyagala mazima gejagala Uganda ekitutawanya tetwagala mazima twagala nnyo enduulu omuntu bw'ajja n'ayimba embooko nga mupika ng'ayimba bwabwabwa nga mupika naye Hassan ng'ajja ng'agamba nze nayimbye bannayuganda tulinga ŋŋaali mu Uganda yonna essaawa zino kino nkikubula seewaana baleete ennyimba eziriko ez'abayimbi abaliko bateeke wali oluyimba lwange olwatulinga ŋŋaali bannayuganda tulinga ŋŋaali bateekewo n'ennyimba endala ze muwagira ebisaawe ne bijjula tuwulire essaawa zino oluyimba ki olusinga obuzito lwaki mwayagala ennyimba za Bobi Wine Bobi Wine ayimba message naye olw'okuba ayina support ye promotinga ayina n'ekintu kyafunye abantu bamwagadde nnyo olwa bino byalimu alaze nti agenda sobola omusajja ne mumwagala okitegeera ye ayina support ennyimba ze muziwulira naye ffe abayimba message ez'amaanyi nga tuli banafu mu promotion ezaffe zifiira awo olw'ensonga mwe abatuwagira temuyina support gye mutuwa ontegedde naye essaawa zino kino nkibagamba bannayuganda wakana akireete njagala bajje ennyimba za John Black bajje ezaani buli muyimbi baleete ennyimba ze ku bayimbi abaliko bateeke wali oluyimba bannayuganda tulinga ŋŋaali tulabe message ki kabeere pepe bamuleete baluteeke wali bagambe nti kati njagala oluyimba luno mu lujajingi ni wano n'awaadi bazigaba nula nga bawaddiza awaadi kubanga bo tebanoonya message banoonya nduulu kati ye people power ekunoonyamu kigambo kimu kuwanika kikonde na kwogera people power our power tekunoonyamu busobozi bwo buli luddawa si buli ayogera nti people power gitwale nti ddiini
lyabalokole si buli agamba nti people power nti aba yalokoka abangi abantu abamu abasinga naddala nga bavubuka wasinga endulu ennyingi we bagenda naye tebanoonya lwaki zivuze oba zigoba mubbi oba zigoba kibo tebaliiko ebyo kivula mu kibuga basobola okutta omuntu atali omubbi n'agenda just gwe njagala obe ng'otambula Kampala ogambe wuuyo ogenda okugamba nti sibadde mubbi ng'engwala ezikubiddwa n'eccupa kubanga tebalinda mazima. Hassan ekigede kati njagala okutegeeza bannayuganda nti mu mazima kyekiri kyegambye nti mu 7 nze kabanga kentambudde naye ne byenna akasomako ebitono nzo manyi nnoonyereza saasoma nnyo naye nnoonyereza amazima omusajja ayimiridde nnyo muki ategeera ebyobufuzi ategeera enkwata y'ebintu bw'aba anaakola ekintu bw'agamba nti ngenda kukola kino ne bw'oba oyagala nnyo akikola bw'agamba nti sijja kikola newe musibako otegedde ate ategeera kye bayita kwegamba ebyobufuzi bino oba nkikugereze ntya omanyi obukulembeze kirala n'okufuga kirala niye okufuga ensi oba eggwanga oteeka okuba ng'omuzadde omuzadde amanya bwakwata abaana omwana asobola okujja lwakuba nti ono taata waffe tatuukikako n'abeddalu naye nga olw'okuba si buli mwana nti olina bangi tojja batuukako omu ku omu ne bimulemerera naye singa twali tumutuukako omu ku omu singa Uganda ntereevu gwe ngeyamutuukako n'omukwatako mu ngalo era siyogerangako kigambo kyange nakimu naye tekibangawo naye namukwata mu ngalo nempuliriza byayogera mu ngali ku speech nempuliriza ebintu byazayogera nga atambula nendaba abantu bazza meeting sekinoomu abalwana anti ye kye bayita abalwana bulijjo mmwe mukimanyi mulala mulowooza bakuba mundu abaamuwa emmere nga atambula abaamuwa ensiko mwe yeekweka abaamuwa otuzi otw'okunywa bayita abaazirwanako era ze abajjukira ate ayina memole teyeerabira oli ne waba wa myaka 9 nga yamuyamba essaawa zinajjukira okitegedde essaawa zinajjukira ki nti omuntu oyo yaliwo ati nalabye n'abasajja baatumina gundi yabeeranga wali yalagawa nti oyo yafa nti ate ono gundi nti oyo gyali mumuleete kati omusajja oyo abajjukira. Ekyokubiri Bobi Wine musajja alina feva musajja ategeera musajja asobola okulembera abantu naye tannasobola kulembera ggwanga asobola okulembera abantu era nkimukkiririzaamu wabula tannatuuka kulembera ggwanga yeetaagamu obudde amale okusoma ebintu bino kati 2021 akiveeko mbadde ngamba omukyali wange anywerere mu palamenti asooka ajje ng'asoma abasajja bano bakoze batya ebintu bino kubanga bw'onaava buvyeri nojja n'ogamba nti Hassan Ndugga aguze emmotoka mu kuyimba nange kaŋŋende njivu nyimbe ngule ogenda kutunda n'ekibanja kya kitaawo sigale nga tolina wadde 10 naye ate bw'onajja n'ogamba Hassan Ndugga yajjawo erinnya era erinnya bwe yalifuna alifunyamu atya ssente n'okyebuuza ogenda kuba muwanguzi. Kati Bobi Wine si ye muntu eyandizze n'agamba ngenda kusula mu buliri bwa muzeeyi kubanga si kyangu wabula yandisoose kumanya muzeeyi yabufuna atya. Kati bano abantu abawagira balinga bawagizi ba ndongo ku 10 osobola okusanga nga abamuwagira bali 10 naye nga kuliko ana abamwagala ebyalaali ku 10 osobola okusanga nga kuliko ameka ana bagamba nti nfe tufa naye ontegeera olw'ensonga enduulu ziba nnyingi naye nga abakuba enduulu eza siriasi batono. Kirabire mu kikaali mwe tuyimbira abantu babeera mu maaso nga batudde bati bawuliriza message zaffe naye ng'emabega abatamiivu yeebyo kuba n'avaamu enkyanga agamba tebyanyumi olw'okuba yabaddemu ng'ali mu nguuli anywa akuba nduulu awuggana buwugganyi omuntu awuggana tasobola kuwuliriza message. Kati yetuvuddeyo just mbadde ng'asomesa n'okumanya amazima. Ekituufu kiri nti Hassan Ndugga tabeerangako mu bibiina bya bufuzi bukyabaawo bakulabanko mu people power wuliriza people power ina amaka weesangibwa nti wetusula si kibiina kisinde kizze buzine kitugwamu kigenza okujja nga siyimba obadde oyimba bwe nali ntandika okuyimba ekibiina ekyo kyogamba kiguddewo bugwi
kivudde mabega nga bakizimba abakizimba bagambako nti katutuule tunoonya abayimbi abalina re n'ayimba ebintu ebizimba ekibiina kyaffe kitegeeza bo bwe tukirabye kisituse ffe abatalina mulamwa ne tugamba kyekyo ne tuwagira oli ffe tetwewagira kyova olaba nti n'omuzungu ne waba akwata ssente egiwaayo tagiwaayo nti yamba bannayuganda agiwaayo kusapootinga oli gwe tuwagira kuba gwe tuwagira so nga ffe bwe tuba tuyimba tunoonya biyamba bannayuganda bonna ompulidde tuyimba biyamba bannayuganda nze kati essaawa zino bagamba nakyuse mbunenva eno n'enzira eno naye oluyimba lwange olugenda okufuluma lugamba twagala ggumu tetuyinaayo mulala naye ebigambo bye nataddemu lugamba nti katonda gwe yawadde n'ennume ezaala ebyokufuga eggwanga biba by'amagezi so si byazaala mbadde mu lubu lw'abaabula nga mu kufuna ntandise kwavula nga amaaso gange mazibe ndika akatambaala otegedde kitegeeza nategedde amazima nenteekamu ekigambo nti muzeeyi taata nakumyewo eka naye manya eriyo ne bannange abali obubi nga baagala okulaba eddagala lyosindika mu malwaliro bangi bakola mu drug shop ne balitunda balifunemu ssente essente z'enguudo zisomwa ku bajeti naye olwakoleddwa ekiro ku makya osanga lulimu ebinnya abantu abaagobwa mu paaka yaadi bali mu mbeera mbi nnyo abaana baabwe babulwa ne fiizi muzeeyi nkitegedde toli mukyamu naye mu bantu b'okola nabo eyo beegendereze mulimu abadduyi kati gwe munnayuganda oyo ogamba otya mbu byenyimbye tebikuyamba onyinza obiyimba n'ojja ku stage n'onkuba bucupa oba musiru nyimbye bikuluma biteekayo baba wa amasomero ga UPE naye abantu abasomesa badirekita ate babajjako ssente otegedde kati tulina kuyimba ebyo nze saagenzi wa muzeeyi mufukamirira musemberera mbu njagala kuganja kuba ayina abaana be naye nze ndi muzzukulu we nina okumubuulira ebizibu bye tuyitamu muki lwakuba nti bano abatuwagira bwawula nti wagenze wa Museveni tabuuza wanonyeeyo ki obwongo bumulaga kuwala naye bwonampalana nendyewo wembanga bulijjo mbu kyanyimba siryangako wuwo nga tonfuwangako mutwalo tompangayo kakadde ka vidiyo tompangayo emitwalo 2 gya audio ate kati lwonampalana lwengenda okulyewuwo soko tubulira Hassan Ndugga wagenze wabaddeyo mu treke watambula wabaddeyo kakati ekifaananyi kye wafunye munnayuganda asookera ddala okwagala okumanya ki ekyakuwaliriza okukyuka biri bye byakukwatamu okukyuka kirala okukyuka kuva mu busiraamu nodda mu bukatuliki nakugambye popowa si ddiini si ddiini kino kiringa bwenna kati nina oluyimba lwe bayita tudde ku nnono nalukoze nga njala kusomesa bannayuganda obuwangwa n'ennono kyeki katonda kyeki abatume kyeki ennono kyeki emisambwa kyeki naye olwokuba munnayuganda ye atinka kyalasanze bw'onaayimba agamba era avodde eddiini era akoze eki aleme okuwuliriza by'oyimbye akuyita omusamize agende n'ekyo naye nga tawulidde message kati people power kigeraageranye ng'ekintu ky'ojja n'oteeka ewantu ekigambo ekigenda okuyisa nga bw'okuba hiiti n'ogamba katikitiki byavadda tamwegenda bintu bizibu eri hiiti ng'oluyimba yaleese taito ne hiitinga so teyaleese kibiina tannakiwandiisa okitegedde kati kinakyuse nagenze mu kibiina ekitali kiwandiisa kati ekyantutte eri nze bwe bantuma ewuwo nti nkukuba eŋŋuumi nenja nenkukuba bbu n'otanziriza nga nzirayo nga ngamba tanziriza nga nzijja nga banga mukuba olwi nga nkukuba nga nzirayo tanziriza kati nange ntuuka niŋŋana naye gwe nkuba atanziriza noona ntuma ani mubi kati Museveni mbadde mubabika ba tamwegenda gundi nnyuka ebintu bizibu gundi okaddiye enzo olaba tanziriza niŋŋamba kufa ababiri kwe kuleeta oluyimba luno taata nkirabye totwagala oyagala bebbali abeewaka awatukowadda obonga nabali bwe yaluwulidde n'agamba muleete omwana oyo yamaze kuwulira luyimba kuba ziri ada ziwulira ng'ezimuvuma naye ate bwe yawulidde luno n'agamba no tavuma alina kyayagala okuyisaawo omuleete kati bannayuganda baatutuma kuyimba bituuka eri muzeeyi kati ate bw'ayita nze kennyini abiyimba kitegeeza mbange nabituusaayo liiso ku liiso okusinga obiyisa mu nnyimba kati essaawa zino ate banyiiga bunyiizi
nze oluyimba lwakutte taata tulinga ŋŋaali esula mu ttale ey'ekitiibwa embwa bwe zaabogolako nali ntegeeza nti embwa bwe zaabogola ne muziwa amayumba be bakyayina bali mayumba beebaka ate ffe tuli bubi abalala balisuula ne magere simanye wa ne ŋŋamba okke bayitayo lusanja nga kati babonaabona ate omukyayina yeeyagala tulinga ŋŋaali message we yatuuse ne bampita kitegeeza nze bwe nfuna sapooti eyitawo kigenda kuyamba nammwe ababadde balina ebizibu abaalemesebwa okukola ki okutuuka kyokka obusiru bwabwe nze mbuyita busiru okudda ku Hassan n'ovuma wandibadde onneekwatako noŋŋamba papa ekituufu tuli mu mbeera mbi tuyiseewo tutya okubanga muzeeyi akola ku nsonga zaffe wayiseewa kye bayita abavubuka okwekuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mugamba kati katuyite muzeeyi nze kamutuukeko mugambe muzeeyi tukwetaagawa mu Katanga ojja okola ki oba mu paaka yadi ojja otulabe oyogereko naffe omanyi lwaki muzeeyi tamiitinga bantu mu Kampala akimanyi abeerayo nga mubonaabona ni mu kifo ky'okumuwa tayimu aba meeting mu mmule bye mwagala mudda mu kwekalakaasa kukasuka bucupa kuvuma kati yakole ki gwe oyinza okgenda gye bakuvuma kyava agenda e Masaka gye bajja omuwa obudde obeeruweero ne abamuga waayi tuli bubi n'agaba babawe emmwanyi babawe amazzi babawe kino mwe ne musigala obubi olw'okuba mwefudde abaakabi osegedde kati kyova olaba nze nagenze mu treke n'enjigayo era treke yanjigiriza nnyo n'enjiga kye bayita enkwata y'abantu mu bukulembeze natunudde mu treke bukya tutambula saalabako muvubuka asigala mu nnyumba ate saalabako muvubuka agamba nti wa people power ne ŋŋamba mubeera mu Kampala mutusuddiya busuddiya kumbe eno temwagala temulina buwagizi muli ba muzeeyi lwaki ffe abatono tusigala eri ng'abangi muli eno ne ŋŋamba oke mutubba magezi nenzija ntunuulira abasajja abamu abali ku people power betulaba ab'amaanyi ng'ate nebbali bajja ne bayita eno ne badde wa muzeeyi nabo baaliyo babeeramu omwo abamu balyana ku muzeeyi abamu kwe basomedde ni tebakibuusa bantu neŋŋamba omunaku ajja asigala mu nnaku okuba ne bayibuli egamba nti alifuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10 negamba mube bagezigezi ng'obwana bw'emisota kali bwe tuteetegeerere kyovula Bobi Wine bwe yasoma ekigambo ekyo mu bayibuli nti mube bagezigezi ng'obwana bw'emisota ye n'akivunula nti twebeereremu ekivunulwa nti mwetegeerere wetegeerere kyovula ye yetegeerera n'akola ekimuyisaawo era famire kati efunye obuganzi mu Amerika eri kati wane sawa zino otalo ne werubaluka ababe babonaabona kizibu bali eri kati Hassan Ndugga bwe wagenze batugambye ekyabadde eri ettooke essente musenakonse nekiri kiti ndowooza y'abaavu omwavu ye muntu ajja n'agamba nti ffe tukolera abagagga pulaani kyogamba omugagga bwe yafunira ssente aba musiru kati ne kino gye twagenze eri nze saagenda kuyoola ssente kuba ssente ziri Kampala ate eno gyava teziri mu byalo mu trek oba mu balala bawwa zibeera wano e Kampala singa mwawula nti Hassan Ndugga yagenze mu State House oba wwa yandibadde anoonya eki mawulire gayitinga nambu baakugulanga full figure ne bakugwa nze ndi muyimbi byennyimba birala muzeeyi bw'aba alimpa tannakuwa wuliriza bw'aba alimpa buli kirungi kyayagala ayinza okuba yampadde ye byampadde nesibi nanona kubanza Hassan Ndugga nina company gukiina furniture Stereo General Supply kola ebizigo sabuni furniture perfume kati ebintu ebyo gosochola kujja n'ongamba nti Hassan zona nfuwa ku stages ezikulakulanya company kyokka omwana gowerera asoma bwa accountant marketing manager asoma simanya kubajja asoma kutabula bizigo agenda bikolerawa ani anamuwa omulimu mirimu giri gy'abakyayina be bagyekolera kampuni z'abakyayina ziri mu bakyayina mwe mubeerayo just kuwera nakukola ki kati nze nange kwe kunoonya support mu gavumenti kampuni yange ekoze etya neetaaga ettaka eddene neetaaga ebyuma eby'amaanyi neetaaga bimateriyo zonna kati gavumenti bw'esoma proposal n'egiraba negamba Hassan yeetaaga mmeka nti buwumbi 2 kampuni eno katugiwe ekule bwekula omwana wo tagenda kunoonya mulimu walala nga Hassan mukwano gwo akyali nnyonnyonyi otegedde lwaki omwana agenda mu biyumba abeera awusigala eyo mu bawarabu bamubonyebonye bafiirayo kankubuulira okumanya bannayuganda ffe twesiriwaza Uganda zaabu naye tuli baavu lwa busiru omwana agenda wano n'ateekamu 9,000
oba milioni 3 n'agenda mu bawarabu akole mu kiyumba wuliriza ne bamuwa emitwalo 8 naye nga nze yakutte milioni 1 n'enkola mudaala gwa chips omulungi oba gwa chapati buli lunaku gumpa emitwalo 6 mbulira omuntu ali mu kiyumba asobola oyingiza emitwalo 6 buli naku no toli mwavu mutwe gwe muki njagala bannayuganda banenye gavumenti nga bamanyi nti omusajja tumunenya naye naffe nga ffe tuli basiru lwaki inze bwe mba nkutte milioni ezo 3 n'enkola emidaala gya chapati 3 owulira nenteekako abavubuka bange abazitegeera nze ng'omuwala ayazikutte nentandika okuba nga ngenda nsolooza nyinza okuba nga buli emidaala 3 olunaku nyingiza emitwalo 9 omwezi milioni 1 n'emitwalo emeka ziba milioni meka M8 oba M8 tosinga ali ebweru osinga n'abangi abali wano abali mu office wali agenda ebweru nga tataddemu milioni 3 nantono kyogamba wano bw'oba okute sente ezo tezitandika bizinesi kitegeeza omuntu alemeddwa okutandika bizinesi ku milioni 3 ne bwaligenda ebweru agenda sigala munaku kuba oba tolina magezi. Hassan, olowooza ekyokugenda wa pulezidenti kijja kwongerako obuwagizi oba kiyinza okukendeeza ku bawagizi bo? Kankubuuze bwe nali sinnabeera serebu nga ndi upcoming waliwo omuwagizi eyajja n'agamba nti kanteekeramu Hassan sente mu byayimba pasita Yigayi yakwatibwa ennaku nampulomotinga bukyampulomotinga mbadde musajja ayimbye emyaka 6 nga ndi mwavu ekyo kituufu mbatuwagira 6 ntikula omugugu bintu bizibu kampalaganye kolaki mbadde mwavu nategeka ne ronchi yange ku kalenda abantu baagaana okujja ne bagenda mu kyalenga saali muyimbi era omusajja yanyamba ku kalenda yeyampa poloti ekakiri yagirangira awo n'agimpa kubanga yasiima byennyimba yalimu atya senga bonna balina omutima ogwagaliza Hassan ku byayimba nabo ne bajjula kalenda nange nenfuna obusobozi obukola bizinensi nandibadde noonya ki wa muzeeyi so ontegedde kitegeeza nandisigadde gavumenti njagala nga gavumenti nga wenkola emirimu gyange naye saawa zino bamaze kulaba mbu Hassan agenza ate wayina okubeerera obulungi mifo ky'okukuba enduulu mbu afunye ezinaakola vidiyo afunye ezinaapromoting ennyimba atuyimbire afunye ezinaalabirira abaana be ate banyiiga bunyiizi kitegeeza mutwagaliza kuba baavu mutulimba temutuwagiranga nako tebagala mbeera zaffe zikyuke baagala tubavunnamirenga ajje ku mulyango agambe wasimbye mutwala agambe nina 5 kubanga bye batwagaliza niye omuntu ayagala omuyimbi we yandibadde asooka kusabira muyimbi kufuna sente mbeera kutereera awo wennyini kati nakoze kibiki awo wennyini Tanzania abayimbi bayimba ku mukulembeze w'eggwanga bw'otunuulira Harmonize yayimba oluyimba ne lufuukira ddala hit Magufuli nga lwa president naye lwaki olowooza wano kiganye tugambe nti singa n'abakulembeze baffe bakkiriza okuddako ebbali amanyi lwaki oluyimba lwakwata ekitunda Uganda ennyimba tezikyatunda lwa message kati kankikusomesi zitunda lwa busobozi bwa promotion kyova olaba mugenda mulonki z'abasajja nga talina nabye yayimbye najjuza ekisaawa ati nga talina message naye olw'okuba bannayuganda alanga ennyo gwe bayita omutuufu kati maama Fina omulaba maama Fina akola ebintu ekyogo kye kirungi kirambulukufu kikola akola ebintu mu butuufu bwabyo mu nnono ye mukyala yandibadde asomesa obuwangwa n'ennunuwa asinga abantu ayambye abantu abaagaliza naye abantu bamuwalana olw'okuba nti kati bawulira abalala abeeranga nina eddagala y'ekikulukuto simanya mponya enziku mponya ebiyute bo ne bagamba oyo yakola ne bava ku maama Fina ne bagenda ne babunzika nga babiguze tebikola kati Uganda kye balanga ennyo kyegenda nakyo otegedde kitegeeza President Museveni senga akyusaamu n'agamba nti buli muyimbi anaakuba oluyimba lwange ngenda duteekamu promotion kuba ayina sente ngenda duteekamu promotion buli anaayimba oluyimba oluyamba gavumenti nga lwa message lusomesa ggwanga luyigiriza abantu kukola na kwetegeerera kwezimba ngenda duteekamu sente nga bwe bakola Geno Sale lwe yakola ebyokulima yali alaga nsi yali awagira bayimbi basomesa abantu abayimbi ne batakimanya ne beekuba enkokola ninga yali aleese omusomo ogwo gwandibadde gututumula abayimbi n'abantu message naye senga muzeeyi akimanya nti buli ayimbye message ennungi bw'ati ngenda muwa support kamunoonye mumuleete
n'ateekawo ekitongole nga tesi ky'abayimbi kuba abayimbi bajja kwebba. Ateekewo ekitongole nga si ky'abayimbi agambe buli anaayimba oluyimba luno mu luleete luyitewo okitegedde nduteekemu promotion nduteekemu launch ogenda kulaba nga Uganda yonna abaana bayimba ebintu ebyo ebiyambe gwa naye olw'okuba tebayina bantu abatuukayo tebamubuulira kituufu bwe baleese bino. Hassan okkiriza nti Uganda twetaaga enkyukakyuka gavumenti ya Tanzania abaana bateeka ku budget abayimbi gwe tokimanyi omuyimbi ne bamufulumya nga musician bali ku budget ya ggwanga balina akasente ke balina ofunayo kaba supporting kati lwaki omwana tayimba ebiyamba gavumenti tayimba ebiwaana tolowooza nti kiyinzika okubaawo nti bano bo bamanyi nti oluvannyuma ekinene nnyo emyaka 10 ono omukulembeze aba agenda ne baleeta omulala tokkiriza nti Uganda bwemwakisuubi bali wabali abeeri Tanzania abakulembeze bonna Uganda twakabeera n'omukulembeze omu eri bawera n'omukaaga anti temunnafuna agenda kola byakola bwe muli mufuna Katonda si musiru abayimbi bameka mu Uganda bameka abayimbi abalina amannya bw'oba wakuŋŋanyiza abayimbi babukamingi bokka enamboole tebajaawo lwaki tebalina mannya Katonda asooka kulaba ng'olina amalala n'akulaba nga tojja kuyamba banno n'akulaba nga ebintu ebirina byonoona boonoonyi n'akusikirisa kati n'ebyobufuzi we biri Katonda tawa muntu kyansi nga tannamanya kyagenda kukola mu Uganda era kyokulaba taamu egenda kati paati tu yazze ngenda gifulumya egamba abange muzeeyi yantumye mbagambe bwe nti bino biri ku ttaamu egenda endwadde obwavu eddagala okubula mu malwaliro bano abatabakulira bagenda kukyuka okitegedde lwaki nendeeta we nateeka gundi wano Saddam Hussein nga yakanga nnyo ngenda okuteeka wano gundi Sebaggala nga yakanga nnyo netulowooza nti muzeeyi agenda ekintu kivaako ani omulala yajjaawo Besigye ye n'atutiisa tulowooza nti muzeeyi kwolwo tasula avaako naye n'addaawo olala otunu najja golowooza bonna abakamwesimbako Katonda tabalaba ndugango okyuse nnyo sikyuse magezi nedda kambabuulire kale essaawa zino kankubuuze bukya Bobi Wine ayimba ne Chameleone ne Bebe Cool senga bakeera enkya ne bagamba nti tusazeewo abategesi twagala gavumenti etuwa ebyuma bya bwereere twagala etusupporting amaradio ma TV nago gagaliza bana Uganda twagala esente zive Namboole mutwalo sente zonna muleete emmotoka ya banka eparking ewali nga mutegedde ne sente banka mwe ziraga ne bagamba nti buli kivulo ekisolozebwa teri muyimbi agenda kufuna na 10 twagala ya sente zive Namboole buli mwana ave ku nguudo tugule ettaka tuzimbeko ennyumba ne weba ya bisenge 12 tukuŋŋanyizemu bakateyamba abali ku street ekintu ekyo kiyite mu mawulire bagambe nti abasajja abayimbi bakoze ekintu okujja bannamawanga abali ku nguudo ne babateeka we babateeka newe muba muguze ettaka yiika 10 ne mugamba nti kati tuzimbyeko ekisenge 12 taddemu obufaliso kuba naasula tuwagala tubawe enkumbi tubawe ettaka kubalimira tubawe ensigo gye banaasimba gwoyinza okulowooza abantu abo balima mmere yenkana ki mu Uganda mukeere enkya mugambe nti bannange bibyo bye twagamba kamera zijje ziri biri ku alaali kamera zijje zigambe baabo balimye ekyalema gavumenti ffe tukikoze ng'abayimbi baabo balimye emmere bagenda sigaza gye bali abatunde bafune ssente bambale bulungi basome kankubuuze mu Uganda wana abayimbi abakayimba mu Uganda bukyebaawo ebivulu bye bakola tebasobola kuzimba ddwaliro lya bisenge 12 niliteekebwako nti hospital y'abayimbi buli muyimbi alwala alina kuddusiza omwo emirimu gya gavumenti si gya gavumenti kankubuulire yendowooza esibye bannayuganda wansi kati kankubuuza abayimbi abakagende wa pulezidenti mubalaba abamu tubalabye mulimu ne mwe mutamanyi lwakuba mwalina erinnya gwe munoonyayo abantu abakagende wa muzeeyi n'abasapootinga ne beekolamu omulimu ne bagamba nti kati ngaffe abayimbi muzeeyi baasise omukono naffe katuzeeko mu bantu
lwaki olowooza gavumenti milioni 3 ozeeyo okesa katugende mu bantu tugenze wali tuguze kannabulemu ettaka lya milioni 2 tuguzeeko yiika 10 ona abavubuka abetaaga entandikwa mu kibuga mitwalo 5 kale katugambe nti tukutte milioni 3 tukoze emidala gya chapati fe tugikoze bagizimbye bulungi tugikuŋŋanyiza mu kifo nga wano tuzze jjiro nkinga tutandise okugigabira abavubuka mutandikewo emirimu kyogamba muzeeyi aba tasobola kuddamu n'abawa sapoti agamba wayi abasajja bange sente nabo naye olwokubanga tetutegeera kyakkola yensonga lwaki tugenda kwevuma omukulembeze si mubi abigaba naye buli amutuukako babawa kababe ba MP kino nkyogera kababe ba MP bemwalonda kankubuuze walonda kiyamaani LC1 LC2 abantu 9 akakiiko n'olonda meeya kansala n'ogenda ku gundi LC5 LC simanya 3 n'ova n'ojja ku MP bakola mulimu ki mu gavumenti sigwa kuyamba bana Uganda omuntu naavuga emmotoka abokadde 2 nazimba amaka mu Uganda n'ebweru naye naabulwa ne bowemu ku kitundu yasimye ku kyalo naaba natuko okuvaako nga tajjangako wammwe kubagamba mbubye mwantuma mu parliament babinyimi owulira talina mazzi gakoze nti oba bowa njikoze kati kankubule muzeeyi ne bwaba akutte milioni 2 n'agamba nti MP genda ogule emmotoka n'ogula ey'ekikumi n'okwata obukadde 10 n'ogenda ng'ogaba zibbowa mu byalo basobola okukyawa obayita basiru ETV Uganda, that's where we are. Kali abanategeera Hassan Ndugga bajja kunjagala abatantegeere mujja kunkyawa Hassan Ndugga pastor igagamba mwana alikiriya ategazeeyi mwana business yakakola sekuddukayo omanyi mmwe banamawulire mulinga mukazi mulinga bakazi gwolaba ayambadde suuti akutte briefcase gwogoberera ne weerabira nti be babbi mu kibuga osegedde kati ewayiga yali taata mu music era bwe yatuka ekiseera n'agamba baana bange njala kukola TV naye sibakyaye mugende mweyiye fe abaali abalina obwongo obw'ekifayita abaakulira ku street yensonga lwaki ensi ekyandaba ng'omuyimbi abalala baagwa kubanga baali bali mu mikono gye nze okuva ku mugugu n'ebintu bizibu pastor yiga kwe yakoma okupromotinga sirina nyimba zibadde zezonna kyogamba mmwe mwenna abampagira mmwe mbadde muziteekamu sente otegedde niyo olw'okuba obuwagizi bwammwe obutono obwa ebiri gye munfuuye ne mmanya nti mu bantu 100 nfunyeemu 2 gye banfuuye ne mma nti yategese afunye abantu 100 asasuddeyo 2 nembukuŋŋaanya nensobola olabirirako famire nenkolako n'obulimu obulala obuleetewa esente ate nenkolamu ennyimba endala kuba siina manager bwemba mbadde nsobola okuyimba nentuka kati nga siina manager nga byenyimba birungi kati ate nemunvuma mbu nagenze ewali sente olw'okuba mbu munjagaziza bwavu mwana pastor yiga alikiriya tumwagala nnyo kuba nze yandaga ekkubo era sobola afuna kintu nenkimulyako era budde bwonna mujja kulaba njabayita bagaye mwana muzeeyi mubeewo nga mwebaza kakati tuyingira 2021 olowooza otunaatukira 2021 abamu abatunuulira music ne politics amu bagamba nti music alinga asaanyeewo be bamusaanyaawo music asaanyeewo omuyimbi ekyokugenda ewa Museveni n'amumiitinga tekitegeeza nti avudde mu kuyimba kyogamba bamulamira kulimba bivuma gavumenti byokka omuyimbi alina okuyimba ebirungi bya gavumenti ensi ebimanye ayimbe ebiruma abantu gavumenti byetabayambye nabyo babimanye ayimbe ebisanyusa abantu ng'okusanyusa bino byemuliko mbaga temubakkiriza Bobi Wine era ensonga lwaki abamu babakuba tetubakkiriza okukola ki tebabakkiriza yakayimba eza president mmekezi giwanda yayimba oluyimba lwatugambire ku Jennifer tugambye ku Jennifer kankubuuza sale yalugula sente mmeka mwali mukitegeddeko nti sale yalugula tugambire ku Jennifer anti kati kino kambabuuze mulina bye mutamanyi nga bannayuganda naye abaneetaaga amazima omuganda agambe yeetuukidde tanywa matabangufu bwe munaamanya amazima mugenda kutwagala nnyo ontegeera muve ku basajja abakwata ebisawo bya ssente ne babalimba mbu babalumirirwa ne muddeyo ne musigala nga muli banaku wana abaana abeekalakasanga ku lw'abesigye bali mu makomera abamu tebavanga nayo abamu baafa naye famire zaabwe ziri bubi mwetegerere mmwe bannayuganda mwana omusajja asobola okukubalira abo abasajja kankubuuze wano tulina abasajja abakuba gavumenti naye nga balinayo ebifaananyi nga bakutte pulezidenti mu ngalo senga tubipositinga kati nammwe mutandika obavuma nga mugamba mubaliddemu enkwe
Uganda tutegeere ekyokukola. Kiba na Uganda balowooza nti okusinkana president kikolimo mwabulirako nti president ye sitaani. Kyagulanyi bwe yali alayira yabagamba alina okusinkana president kuba mukulembeze wa ggwanga. Kati president kankubuuze Kyagulanyi anaakola atya emirimu nga tasisinkanye musajja munne kunyumyamu naye ng'omuntu. Ne bw'aba awangudde ne bw'aba awangudde alina omusinkana oli kyaliwe mwe bannayuganda mujja kubeerayo mwekuba empawa naye ng'oli kyaliwe bw'oya bajja kukwatagana banyumye. Kati banyumye nze atagenda mu palamenti ngenda kunoonya ki nyina kunoonya majja kuba bulungi kyogamba oyagala ojjo nkyaza ku TV yo mbulwe ne soda gwenkuwa kikusanyusa siganye nti nsinze nkusasula naye ndanga kyali wange omunaku talinaanika era teri mwavu aligenda mu ggulu ekyo kibagambye omwavu wetegerere teri mwavu aligenda mu ggulu Katonda tasobola kuba musiru n'awulira mbusamuna alina kampuni kale kangeze mama Fina alabirira abantu nga 2 buli gwalabirira agamba mukama akuwa emikisa kitegeeza buli agiwa mama Fina egijeje gyetoolako omwavu olifuna giriwo kakati abayimbi bakuba obucupa Hassan Ndugga abayimbi abamu abayimbi abali mu NRM gwe experience yo tena kutuuka bebakuba obucupa okyogerako ki abawagiza okuba abantu kyogamba bwe kyabatandika kunjogerako sinnayimba nayimba ekibuye nyimbye ku tavani nyimbye ku labamba omanyi lwaki abantu tebankuba bucupa saze kuyomba n'abantu eri business obaguza kye balina kufuna mbaguza kye balina kufuna wampise kuyimbira nkuyimbidde bye wanjagalako ate lwaki oyingira awomero nkoko talingereza byeria baleeta politics ne bamuteeka ku stage nze saze NRM oye buuza abakanda ba ku stage nze sikuba campaign ku stage nzize kuyimbira omugagga yansasudde nyimbire mu bbaalayi nina kuyimba nyimba ze mumanyi gwe ne bwoba oyagala Kampala aganyo batamwegenda njaddu kuyimbira kuba luyimba si lwe lulonda akalulu nze nkayina mu mutima oluyimba terulonda. Hassan Ndugga nga tumaliriza abawagizi bo obagamba ki? Nze mbasaba kimu musigale nga munjagala olw'ebyo byennyimba temwagala nze ng'omuntu kuba nali mu Uganda okuva nga ndi muto temwanjagala ng'omuntu mwanjagalako byennyimba era bye muba musigala nga munjagalako nkyabiyimba wabula mukkirize nange mbeereko obulungi mumpagire enfune ku ssente ezisobola okukola music omulungi ne mubatuusaako. Alright, ETV Uganda, what the XP is my name. Tubadde ne Hassan Ndugga nga tuwayawayamuko naye. Until next time, mbagala nnyo baganda.